الحمد لله على تقديره. الحمد لله على حسن ما صرف من أموره. الحمد لله حمد الذاكرين وشكرا على إعطائه ومنعه. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوئ عملي أستغفره. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من فاق النبيين في خلق وفي خلق والله ولم يدانوه في علم ولا كرم. فكل الأنبياء من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فعذرا يا سيدي يا رسول الله إن قصرت في وصفك حقا فإن وصفك لا يوصف. اللهم ربنا صل وسلم وزد وتفضل وتحنن وتمجد على هذا النبي الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. abadwa Allah subhanahu wa ta'ala balungi n'abazaanabe Allah bwatukuŋŋaanyiza mu nnyumba ye ey'ekitiibwa mu lunaku lwaffe olw'ejjuma olulungi olw'ekitiibwa mu ssaawa eno ey'esswala ennungi ey'ekitiibwa tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala era ffe n'atuwangaaze nga tuli babbeeyi gyali Allah nga tuli babitiibwa. Tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo gonna amalungi era amajjuvu mu bujjuvu bwago. La ma'buda bihaqqin illa Allah, teri kisinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako ye Allah omumu bw'omuwe Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah akkirize tuli basiimu ku byengera byonna jalla jalaaluhu byatuwadde. Ffe baani okubanga Allah subhanahu wa ta'ala atwambazza ekyambalo eky'okubeera abasiraamu nga olwe bayita abasiraamu gye babayitidde yonna nze naawe ffe tuba tukwatibwako. Ne bavuma abasiraamu yonna gye babavumidde nga nze naawe ffe tuba tuvumiddwa. Ne bacunya abasiraamu yonna gye baba bacunyisiddwa. Obulumi bwonna ne bubanga budda ku nze naawe. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'ekyamagero ekyo kyakyatuwadde ekyambalo eky'okubeera abasiraamu nga tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ne tumugamba nti Allahumma rabbana ahyina muslimin. Tukusaba Allah otuwangaaza olubeerera nga tuli basiraamu. Ilahana tawaffana mu'minin. Tukusaba Allah otuusa akaseera katujjulule nga tuli abakkiriza abannamaddala. Bal warzuqna shahadatan 'inda al-mauti natiqina biha 'alimina biha. Tumusaba Allah ku nkomerero y'obulamu bwaffe atugabirira okwatula la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tumusaba Allah gye twatuze mu kugitegeera obulungi era mu kugikakasa. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Allah agisiimira busiimizi muddu n'agimuwa okubanga agiwangaalirako, bal n'okugifiirako. Manyi mwennamu akalabe kyakagwa mu ggwanga olwaleero bwe tubadde twenyumirizaamu abasiraamu abalungi wakati mu kubanga badde balina obunafu bwabwe mu mbeera emu oba endala. Manyi mwalabye ku mutimbagano egy'enjawulo nga mukwano gwaffe Swahaba Kasumba ebyobusiraamu yabitadde olugoye Allah subhanahu wa ta'ala yalumwambudde. Bw'abanga Allah akyalutukuumidde tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi akkirize nze naawe atuwangaaza olubeerera nga tuli abasiraamu abannamaddala nga bwe tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliba atuusizza akaseera ak'okutujjulula atugabirire okusembya ku nnimi zaffe la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah nga tujjogerera nga tugitegeeza mu butuufu bwayo. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala balungi tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku byengera byonna jalla jalaaluhu byatuwadde nga mu bye mwe mulina ekyokubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatusiimidde nze naawe okubanga tumalako omwaka ogwawedde ogwa 2025 bal
fastaqbalna aamun jadid nitusika gano mwaka mpya guno gwa 2026 umwaka gwa 2026 falhamdulillah ala hadhihi an-ni'ma tumebaza Allah subhanahu wa ta'ala kuchengere cyo kyatuwadde banyi mufe wadde bayina programs nyingi ezokubanga singa Allah subhanahu wa ta'ala musinganyaawo mwaka guno ayina bingi byabalokola ayina bingi byatunulidde byegomba okutuukiriza abadde ayina bingi byasubira okufunamu ninga Allah subhanahu wa ta'ala teyagomusiimidde abamu ku bo bajuluka mwaka guwedde abamu ku bo bajuluka myaka jema bega nenga ayina ekirowoozo ndi 2026 insha Allah nina okubanga nsula ewange 2026 nina okubanga nvuga emmotoka yange 2026 nina okubanga nawasa 2026 nina okubanga nina kino ninga Allah subhanahu wa ta'ala tiyakibasimira ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yalaganya danabo tibalina kubeera muttaka bwabanga Allah kyatuwadde omukisa ogwo abalungi abatudde wano nga yefe basiraamu Allah subhanahu wa ta'ala bakyayambaza ekyambalo ekyo nga yefe balamu Allah bakyayambaza ekyambalo ekyo kubeera abalamu falhamdulillahi rabbil alamin buli omu atudde wano nsaba ayise emikono mu maaso agambye nti alhamdulillahi rabbil alamin fe baani okubanga Allah kyatukumye nga tuli balamu mubutakisasulira wadde kuffe tewaliwo n'omu yawadde Allah sente yawadde Mungu nguzi yawadde Mungu kyanjawulo kubanga amukuumanga mulamu bal kusiima kwe Allah subhanahu wa ta'ala bukyolwaleero nga ffe tukyali balamu nze naawe falhamdulillahi rabbil alamin abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abalungi abatudde wano nga bwe twamazeeko omwaka oguwedde nsaba mwongere okukimanya ibadallah abaddu ba Allah mwongere okukimanya inna murura al-a'wami laysa bimujarrad arqamin tutwa okumalako ebbanga nitumala emyaka tetumala bubazinnaku nti bwekyo kalenda bwefaanana bweyina okutambula oyina alaba kalenda naga nti alhamdulillah n'olwaleero luzibye zibadde 16 zifuuse 17 nati alhamdulillah wiki eweddeko kakati tukutte wiki eyokuna mwezi alhamdulillah omwaka guweddeko tutambudde omwaka omupya gwa 2026 omusiraamu si bwatyo bw'alina okubeera omusiraamu alina okubanga akimanyi nti buli bbanga lyawangaala ku nsi yonna fursa chansi Allah subhanahu wa ta'ala jamuwadde okubanga ayongera okuteekerateekera obulamu bwaddamu obulamu obw'oluvannyuma tuleme kwonona bwonoonyi myaka gyaffe tuleme kugizanyisa buzanyisa tuleme kulowooza nti emyaka nga bwe giyita kalenda bwe gito bwe gisaanye okutambula laisa bimujarradi arqamin tutwa si just numbers ziri kalenda yaffe ze tulaba ne tugamba nti bweziso bwe zirina okubeera bal hiya a'marun tuqda nyongera okubajjukiza nti ekyo mumanye ti emyaka nga bwe gifaanagana kiba kitegeeza nti buwangaazi bwaffe tuba tuwangadde twongera okusemberera entaana zaffe twongera okusemberera kabuli zaffe kyekituvunaanyizibwako nze naawe kwe kubanga buli omu atunuulira emirimu gye n'agirongoseza mu myaka gye buli mwaka we guggwako yongera okumanya nti a'marun tuqda egyo myaka gye tuli mu kumalako si kye kyokka wasahaifun tumla atere empapula zaffe ewa Allah subhanahu wa ta'ala failu zaffe ewa Allah subhanahu wa ta'ala zeyongera kujjula zeyongera kubimba okusinzira ku mirimu gyaffe gye tuba tukoze ya imma ziyinza okubimba mu mbeera ennungi nga zibimbye na mirimu mirungi okoze ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byayagala kuggwa alhamdulillahi rabbil alamin wali amalako emyaka nga bwe yeebalaabala bw'ati talinayo mulimu gwagagune wa Allah nguyimirirako nsobola okwogererewa Allah ne gunsonyiyisa byonna ebyayise mu mwaka oguwedde ndi wasanyu nnyo ku muganda waffe omugwenjo balaga wano yazze wano olunaku olw'ejjo n'atugamba nti sheekhe njagadde okuyingira omwaka n'ekirabo kye njagala okwewa ekyenjagala okuwa omwoyo gwange ekyokuba nga ndi musiraamu abafaanaganako bwe batyo Allah subhanahu wa ta'ala babeera asiimye basobole okukyusa obulamu bwabwe byonna ebadde mu mwaka ogukadde atandike fayiro zeewa Allah subhanahu wa ta'ala ng'alinga nga bbe bitalinayo nsonga yonna kubanga mukimanyi nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu bigambo ebirungi yatugamba nti fal islam yajubbu ma qablah obusiraamu bubikka byonna obusiraamu busangulawo byonna ebyakulembera omuddo okubanga abikola nga tannaba kuyingira ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kale baddu ba Allah batudde wana abalungi nyongera okubasaba mwongera okukimanya nti emyaka gyaffe nga bwe gifaanaganako bwe giyita bwe giti twongera kusemberera ntaana zaffe bw'otamalaako omwaka n'okyacyanca nnyo nti alhamdulillah okucacyanca okulimu emirundi ebiri waliwo omuntu acacyanca omwaka ng'agenda kufunamu ebirungi eri Allah subhanahu wa ta'ala waliwo n'abacacyanca nga bafuna misango wa Mungu subhanahu wa ta'ala waliwo omuntu acacyanca nga yeebaza Allah kubanga Mungu amuwadde obulamu obulungi
Allah namuwa obulamu obwabadde tasuubira nti anaamalako. Allah namuwa obulamu obumwegombesa obumusanyusa bw'awangalidde mu mwaka oguwedde ng'agamba nti alhamdulillahi ala jami'i ni'amihi. Allah mwebaza ku byengera bye byonna jalla jalaaluhu byampadde. Abafaanaganako bwe batyo balina akalungi eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ne waliyo bannaffe abacacyanca emyaka n'omusanga engeri gyakukacyancamu n'engeri gyabinukamu, engeri gyawulira nga yenna yeebaza n'atuuka n'okuvumiramu omwaka n'ayogera ebingi ennyo. Nkakasa nti bamashayikhi bangi ku mitimbagano ku bituuti ebyenjawulo bazze batukubiriza obutavuma myaka n'ebifaanaganako ng'ebyo. Naye mukimanye meseji yange gye muli, bwe tumalako omwaka gwonna gweyongera okujjukira nti mwana wattu osemberedde entaanaayo, osemberedde okumalako obulamu bwo naye obumazeeko otya ewa Allah subhanahu wa ta'ala oriredde okubanga ogenda essaawa eno oba nedda. Kubanga Allah aba yakuwandiikako nti gwe oliwakufa 2026 bw'oba badde mu 2025 obadde tunaba kutuusa mu mwaka gw'olina kufiiramu. Kati gwacacyanca ennyo nga tomanyi nti 2026 gw'oyingidde Mungu yakuwandiikako nti 2026 olunaku bwe ruti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nawe oli mu kubinuka amasejjere, oli mu kwogereramu ebitategeerekeka, oli mu kusobezaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Abaddu ba Allah balungi abategeera obulamu bwe bufaanagana batuula wansi kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala na kuyinjiwaza mirimu mirungi kulaba nga fayiro zaabwe wa Allah subhanahu wa ta'ala zisigala zitambula mu mbeera Allah jalaaluhu gyayagala zibeereremu. Mbagambye abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala batudde wano nti mukimanye nti emyaka nga bwe gifaanagana situbala bubaziddeeti nitugamba nti gugenze. Bal hiya a'marun tuqda, bulamu bwaffe bwe tubeera tuwangadde bwe tuba tumaze okumalako. Bal wa sahaifun tumla, ate era mwana wattu empapula zaffe fayiro zaffe wa Allah subhanahu wa ta'ala zibeera zongera kujjula. Innal aqil, abaatukulembera mu kutegeera baatugamba nti omuntu omugezi Allah gwawadde okutegeera ennyo huwa man yaqifu inda nihayati kulli marhala, ye muntu ayimirira ku buli stage yonna ey'obulamu bwe liyuraji'a nafsahu, asobole okuddayo yetutundemu alabe nti byentambudde nabyo bibadde bitya. Allah waba asazeewo ngende essaawa eno ngende oba nedda. Weebuuze ekibuuzo atudde wano olwaleero kubanga nkimanyi bulungi nze naawe tewaliwo alina ndagaano wa Allah subhanahu wa ta'ala nti agenda kufa leero kawungeezi. Tewaliwo amanyi nti wakufa nkya, tewaliwo amanyi nti wakufa mwaka guno. Ffenna tuwangaala nga tuwangaala bwe tutyo. Abaganda balina ekigambo tuwangaala nga nkoko ya mutamiivu, tomanya luziba na lukya, yeekyusa bwe kyalaga nti mugisale ne bagisala. Naffe bwe tutyo we tuwangaala, tomanyi ki kigenda kuddako mu bulamu bwo. Tuwangaala buwangaazi paka Allah subhanahu wa ta'ala lwali basazeewo nti kati essaawa eyiyo okubanga odda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naye twebuuze ekibuuzo abatudde wano, buli omu falyas'al nafsa, abuuze omwoyo gwe, ddala wentuuse mu kaseera kano ndiredde okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala oba nedda. Webuuze an alaqatika ma'a Allah, ku mbeera yo ne Allah subhanahu wa ta'ala, relationship yo eri wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Weebuuze ddala relation yange eri wakati wange ne Allah subhanahu wa ta'ala ndiredde singa Allah aba asazeewo nti omwaka guno oba olwaleero ŋŋenda, ddala ndiredde okubanga ŋŋenda. Kibuuzo kidde eri mufe abatudde wano buli omu akyebuuze. Weebuuze gaye ddala singa Allah aba asazeewo olwaleero ndiredde okubanga ŋŋenda. Bw'obanga oliredde ng'olaba olina bimala falhamdulillahi rabbil alamin. Naye bw'oba olaba ng'okyalina okwetereeza olowooza nti kiri wala nnyo, ye kaseera akatuufu kennyini ak'okubanga tutereeza kubanga tewaliwo amanyi agenda ddi. Abaatukulembera abalongo Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yali asoma Qur'an yo gye mulaba mulimu aya sahaba radiyallahu anhu gye yatuukako neyeekuba mu kifuba nga Allah abuuza ekibuuzo kyensaba buli omu akyebuuza olwaleero nga Allah abuuza nti alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Abaffe mulowooza tekatuusa akaseera akatuufu eri abakkiriza bonna okubanga bazza emyoyo gyabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala, okubanga bateeka ebirungi Allah byayagala biteeke mu nkola, okubanga beesonyiwa byonna ebikyamu Allah subhanahu wa ta'ala bye yabaziyizaako. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Mulowooza si kaseera akatuufu abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala eri abakkiriza bonna okuzza emyoyo gyabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu Abdullah ibn Umar bwe yatuuka ku aya ennungi ey'ekitiibwa tiyasobola
tasobola kujisuka yakaba amaziga ngaba tukulembera balongo fi ridwanullahi alaihim batunyumiza batuga nti yakaba ngabo ayogere ekigamba nti bala wallahi bala wallahi ke kasera katufu katuse okongera okutereza emirimu gyaffe okutereza enkolegana yaffe wakati waffe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kibuuzo Allah kyakubuuza mu Qur'an naawe atudde wano nsaba okibuuze. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Sike kaseera katuufu erinze naawe okubanga tutereza byonna ebitatereera kubanga tuyinza okubanga omwaka ogufaanaganako nga guno tetugenda kugumalako. Tuyinza okubanga omwaka ogufaanaganako nga guno tugenda kugumalako nga tuli mbalwadde abategeera bigenda maaso ku dduniya. Omu ku bakadde baffe Allah musaasire amaze ebbanga lya myaka ndowooza kati nga 8 ali mu kkoma tamanyi bigenda maaso mu dduniya naye waali mulamu. Mmere bagimulisiza mu lupiira mu dduniya mwali naye tamanyi edduniya Allah subhanahu wa ta'ala efaanana etya. Tamanya bukedde oba buzibye, tamanya etonnyo oba gwaka, tamanya mbeera yonna naye nga ala qaidi alhaya akyali mulamu mu dduniya mwawangaalira. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala batudde wano olwaleero. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Mulowooza guno omwaka gwe tuyingiddemu omupya si gwe mwaka omutuufu erinze naawe okwongera okusemberera eri Allah subhanahu wa ta'ala oba tukyakozesa mu mbeera ey'okwebalama Allah ey'okweyongerayo ewala ennyo n'eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala balungi abatudde wano buli omu yandibadde yeebuuza maatha qaddamtu fi l-aami l-munsarim. Omwaka oguwedde kiki enkoze, kiki enyinza okwanjula eri Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omu kibuuza akyebuuza atudde wano nti nze we neetunulamu ewa Allah subhanahu wa ta'ala nyinza kwanjula ki kyemugamba nti mukama wange Allah ne woba onzinzeeko obulamu bwange bwonna omwaka oguwedde nina kyenkoze kikino nkikulaga. Buli omu akyebuuze hal zidtu fi ttaa'a, ddala mu kugondera Allah nina kyennyongeddeko, mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala nina kyennyongeddeko, oba am ghalabatni alghafalat, oba ebitalina makulu bimpambye byensinza okuteeka mu nkola. Kibuuzo buli omu akyebuuze mufa batudde wano olwaleero. Hal zidtu fi ttaa'at, ddala mu kugondera Allah nnyongeddemuuko, mu kubaako kyenkola eri obusiraamu nina kyenyanjula oba nedda. Omusajja omu baatukulembera Allah akamujjulula mabega kaawo nnaku ntono alina ekigambo kye kyeyaŋŋambanga n'aŋŋamba nti sheekhe ntya okumalako ewiiki yonna nga siwoze Allah subhanahu wa ta'ala. Ntya okumala ewiiki yonna nga siwoze Allah subhanahu wa ta'ala. Neegomba Allah mbeere nga buli wiiki mbaako ne kyemmuwola kyennyimirirako okumusaba ebyange ne mugamba nti mukama wange Allah nkola ebibyo lwaki Allah tokola byange. Ne mugamba okikola otya? Naŋŋamba nti nze buli Allah wampa obusobozi buli swala mbaako ne kingenda kyo mu muzikiti. Siyita ku muntu yenna mwetaavu okujjawo nga nsobola okumuyamba ne muyamba. Naye mufa olwaleero ekyani ayinza okukirowoozanga n'okuwaayo muzikiti wano tubegayirira bwegayirizi. Bannange muweeyo, bannange mujjukire bino ne muwaayo byammwe, bannange naye era abaddu ne batambula nti batakifaako nnyo mu mbeera emu oba endala. N'osiŋŋaana abantu mu kkubo nga beetaavu gy'oli gw'ayinza okumuyamba naye n'oyitawo buyisi toyagala kumanya. Weebuuze ekibuuzo mu kugondera Allah nina kyenkozeewo kyennyinza okuga kino nsobola okyanjula eri Allah subhanahu wa ta'ala oba nedda. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala balungi abatudde wano olwaleero buli omu yeebuuze ekibuuzo ekyokubiri. وكيف حالي مع إلهي، كيف حالي مع الله، علاقتي مع الخالق. enkolagana yange ne Allah subhanahu wa ta'ala eriyetya. Allah singa enkolagana yange naye abagindaze ensanyusa oba batensanyusa. Kibuuzo buli omu kyaba yeebuuza. Ekibuuzo ekyo bw'olyawo kinaatuyambako okubanga omuddu yeetereza era mu ekyo ekibuuzo wansi wakyo yeebuuze kaifa kanat salati fi l-aami l-munsarim. Omwaka oguwedde swala yange ebadde etya? Mbadde mbaddu abaswala eswala ne zigguka bulungi zonna 5 oba nedda? Tusala eswala nga za matobotobo, olina asalamu subuhi kubanga ye mwanguidde agenda ku mulimu amaze okweterezaawo naye asinza kufuluma nga sisadde nasala subuhi. Naye dhuhuri nasiri ziririddawa, magharibi n'isha ziririddawa. Abamu musaala olw'okuba mulayo ne bannammwe bagenda kusaala. Kyandibadde kiri mu mutima gw'olwaleero omanye nti omwaka guno gwe ntandise omupya, ntandise endagaano empya wakati wange ne Allah subhanahu wa ta'ala. Omulagaanyisa omugambye nti mukama wange Allah mbadde mugayaavu ku swala ya subuhi omwaka oguwedde, guno omwaka mukama
wange Allah neyamye maaso go kubanga swala ngisala mu jamaa era nga ngisala mu butuufu bw'okugisala. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, bibuuzo byensaba buli omu abenga agenda nabyo abyebuuza mu maaso. Weebuuze alaqatuka maa al-Qur'an, enkoleganayo ne Qur'an eririddawa. Qur'an tuzibasembereza mu mizikiti gino, buli we mujja okusala musobole okufunamu aya 2-3 ze musoma. Naye gwe weebuuze ekibuuzo, nasemba ddi okubikula Qur'an eyo mbeko nekyensomamu? Yenno okusemba tekiri wala. Weebuuze ddala Qur'an nsobola okugisoma? Weebuuze ekibuuzo, Qur'an nsobola okugisoma? Tageti yeyo mwaka guno osobola ogifulanoga nti Mukama wange Allah byonna kabigaane, naye omwaka guno Qur'an noggumalako nga nsobola okubikula wembikudde ninsoma. Kanzireyo at least njiga okusoma Qur'an kijja kummalira. Onaaba otambudde bulungi, naye embeera yo ne Qur'an eri etya? Embeera yo ne Qur'an muwangaala mutya? Sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, omu ku baatukulembera abalongoofu basahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bamuyita Khalid ibn al-Walid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Abaatukulembera mu bamanyi ba tarajim, min kutubi tarajim, bamuwandiikako ekigambo bwe yali agenda okufa yakwata Qur'an al-Karim. Bwe yakwata Qur'an mu mukono gwe ogwa ddyo n'agyetondera. Sayyidina Khalid ibn al-Walid sahabiyul jalil, abamu ku basahaba batugamba nti yali yakwata mu Qur'an ekitasukka juzu amma, ejuzu esinga okubeera ennyango okukwata mu Qur'an era nga yesembayo juzu amma yatasaaluna mpaka ku suratu Nas. Batugamba abamu ku baatukulembera mu balongoofu abamuwandikako ebigambo yali yakwata ekitasukka juzu amma. Naye bwe yali atuuse ng'agenda okufa yakwata Qur'an ye agyetondere, n'akigaa nti Qur'an nkusaba onsonyiwe, wallahi ma ashghalani anka illa al-jihad. Qur'an saafunayo kyanfuula bize ne sikuwa budde kusoma illa al-jihad, nabeera nga mukulwanirira obusiraamu, nwana ndabe nga obusiraamu eddiini etuuka ku buli muntu yenna asobola okuyingira obusiraamu. Mukimanyi bulungi Khalid ibn al-Walid yali CDF, yali komando ow'eggye lya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu kutaasa n'okudifendinga obusiraamu. Yeetondera Qur'an n'agira nti Qur'an nkusaba onsonyiwe, wallahi ma ashghalani anka illa al-jihad. Saafunayo kyanfuula bize butakusoma Qur'an okuggyako entalo, nabeera nga mu kuteekateeka obusiraamu buwangudde butya, obusiraamu bununudde butya, obusiraamu butuuse butya eri abatannaba kubutegeera, nabeera nga mu kupulaningira busiraamu ne sikuwa budde Qur'an. Qur'an nkusaba onsonyiwe, tondopange ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga Qur'an egenda tuuka ewa Allah etwesambe, etugenda tuuka ewa Allah etulope. Allah agamba nti Qur'an bano boogerako ki? Qur'an emugamba nti Mukama wange Allah ittakhadhuni mahjura. Abantu abo banneesamba, tebansoma, tebeewaayo kwetegereza Allah ogamba ki, kubanga nze nalimu eddoboozi lyo Allah, nze nalimu ebigambo byo. Abantu abo banneesambira ddala tebaafaayo kumanya. Sayyidina Khalid ibn al-Walid agamba Qur'an nti Qur'an nkusaba onsonyiwe, wallahi ma ashghalani anka illa al-jihad. Saafunayo kyanfuula bize kuggwe ne sikusoma illa al-jihad, okuggyako entalo nabeera nga mu kupulaningira busiraamu. Qur'an nkusaba onsonyiwe. Alina ekisonyiisa. Weebuuze ekibuuzo olwaleero, gwe Qur'an eyo bw'ogikwata okugyetondera, Qur'an ogiwa bubaka ki? Qur'an ogigamba ki? Igwe atudde wano olwaleero. Khalid ibn al-Walid agamba nti wallahi ma ashghalani anka illa al-jihad, saafunayo kyanfuula bize Qur'an ne sikusoma okuggyako entalo. Naye ffe olwaleero nkakasa kyetuyinza okuwa Qur'an ng'ekisonyiisa ffenna abali wano kyekino. Naye nga kyetulina kino ekisonyiisa kitusonyise wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga ffe tuyinza gamba Qur'an nti Qur'an tusonyiwe, wallahi ma ashghalani anka illa al-jihaz, saafunayo kyanfuula bize butakusoma okuggyako essimu yange. Kyetuyinza okuwa ekisonyiisa Qur'an ffe abali wano olwaleero nkakasa abasinga obungi kyetulina. Kubanga obudde bwaffe obusinga obungi tubumalira ku masimu mu kubikula Allah by'atayagala tulabe, tubimalira ku masimu mu kusindika Allah by'atayagala tusindike, tubimalira ku masimu mu mbeera y'okunyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nga temwerabira n'amasimu gano nago gennyini ewa Allah subhanahu wa ta'ala gagenda twesamba kiki gatalina. Kobeere ng'oyagala kusoma Qur'an, kuno Qur'an kweri etandikirwako. Naye oba tolina musomesa Qur'an esobola okufuukira omusomesaawo n'ekuyigiriza nti basoma bati Qur'an. Naye olwaleero amasimu gaffe tugakozesa tutya? Abatudde wano olwaleero baka bwange gye muli tukozesa omwaka guno omupya
mukwongera okusemberera eri Allah subhanahu wa ta'ala. Twongera okukozesa omwaka guno omupya mukwongera okwebalama byonna jalla jalaaluhu byatayagala kubanga tukola. Aqulu ma tasma'un attaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu fastaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimina qulu astaghfirullah. astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد لله وصلى الله تعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. ودعاء الله سبحانه وتعالى balunjina bazanabe betunganye mu nyumba ene yekitibwa batufudikira khutba ya feyolo alero biidhnillah. Njagadde tuddeyo buli muntu atuuze omutima gwe yebuuze n'omutima gwe ddala omwaka oguyise abasinga obungi gwe bali mu kucacyanca nze ngukoleddemu biki binsembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala oba byongera kubanga binyongerayo wala n'okwongera okuva ewali Allah subhanahu wa ta'ala. Kibuuzo ku buli yenna atudde wano olwaleero akyebuuze mu mutima era ayongera okwetereeza. Naye njagadde olwaleero nga nfundikira ebigambo byange nyongera okubasaba omwaka guno mpya gwe tutandika buli omu atuuze omutima gwe bw'anaamala okugutuuza ategeere ebirwadde by'omutima we biri alwane ennyo okulaba nga alwanyisa ebirwadde by'omutima ebyo byonna afube okulaba nga abijja mu kifuba kye asembeze enkoleganayo ne Allah subhanahu wa ta'ala n'ekisembayo mu byonna osembeze enkoleganayo ma'al makhluq n'ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagambye enkolegana esooka yenkoleganayo ma'al khaliq ne Allah subhanahu wa ta'ala. Enkoleganayo eyokubiri gyoba olwana weetereeze yenkoleganayo ma'al makhluqat n'ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala byonna bighaddi an-nazar an mu'taqadatihim nga situfuddeyo ku nzikiriza z'abantu zonna. Allah Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Bannange buli omu alwane ayise bulungi abantu bonna yaga nti wa khaliqin nasa yasooga nti wa khaliqil muslimin muyise bulungi abasiraamu. Nabbi yasooga nti wa khaliqil mu'minin muyise bulungi abakkiriza. Naye yonna nabbi ayibuuka sallallahu alayhi wa sallam naga nti wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Bannange mulwane muyise bulungi abantu bonna abasiraamu n'abatali abantu bonna. Fe omulimu gwaffe ng'abasiraamu kwe kuyisa buli muntu yenna obulungi tubayise mu mbeera esinga okubeera ennungi kituyambako okusemberera eri Allah subhanahu wa ta'ala. Emirimu gyaffe gyonna gye tukola eswala zaffe okusiiba kwaffe byonna bisigala biri muallaka bisigala bitangajja mu bbanga awo tebituuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga birindiridde ki birindiridde okuyisa kwaffe abantu obulungi. Buli oli wakola emirimu emirungi nga giwerekeddwawo okuyisa abantu obulungi olwo nno Allah subhanahu wa ta'ala lwamusiima yakigaziya nnyo Allah n'atuwa omukisa biidhnillah nga tulina obudde obwongera okugaziya ekisingakaawo. Enkolegana yaffe ey'okubiri yeyokuyisa ebitonde bya Allah bulungi. Mbagambye ekisooka be bantu bonna betuwangaala nabo. Ddayo weebuuza ekibuuzo ekyokubiri abantu mpangaala nabo ntya? Bwe banga empangaala si nnungi weerwaneko olwaleero osobole okutereeza empangaala yeeyo kubanga bano abaddu betuwangaala nabo nabbi yagamba nti shuhadaa'u llahi fil ard be balooya baffe be bawa obujulizi eri Allah subhanahu wa ta'ala. Buli obayisa obulungi fulanga abantu bonna bewangaala nabo bakwogerako mu mbeera esinga okubeera ennungi. Ekisembayo biidhnillah yenkolegana yaffe n'ebitonde bya Allah ebitali bantu byonna ebisigadde kabibeere bisolo. Omutima gw'omusiraamu gubeerawo nga gusaasira ebisolo. Omusiraamu tayisa bubi bisolo kabibeere nga bifaanana bitya kebeere mbizzi. Naye mwe abasinga obungi musanga embwa n'olonda ejjinja n'okuba. Subhanallah, ekoze eki gy'okuba? Embwa gy'okuba ekoze eki? Naye nogaa nti wallahi ffe basiraamu musiraamu kyoyo abonyaabonya ebitamu bitalina kye bimukoze. Nosanga embizzi nostagfaraza nogaa astagfirullah ekoze eki? Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu atunyumiza narugaa nti twali ne basahaba ridwanullahi alayhim nga tutambula ne basiŋŋana namla. Noza namla ziyinza okubanga zenkuyege oba tuyinza okuziyita ensolosozi oba ensanafu. Bwe bazituukamu ne zijja ziruma ku basahaba
omukubona agandi banawo buka buno bunnumye ne bakwata omuliro ne bazookya nga nammwe mukola ne baziyiwamu evvu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam najja n'aga nti ate wano lino evvu lyaki nga nti ya rasulallah wano wabaddewo obuwuka butulumye. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abatunuulira mu mbeera ennakuwavu ennyo n'aga nti kamu kabalumye kyemukasasudde ddala kyekikenkana kakulumye bulumi naye gwe mukuluma gwe naawe lwaki tokaluma bw'oba osobola nnyo naye mmwe mukuluma obulumi nga tofudde musazeewo okubwokya muliro mubwokye mu butte. Nabbi kyava yabagamba nti la yanbaghi li ahadin an yu'adhiba binnar illa rabba nnar, tekigwana ku muntu yenna kubonereza kitonde kyonna kirimu mwoyo gwonna okuggyako oyo Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ebisolo ebyo. Naye ffe olwaleero tuyisa tutya ebisolo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka wa Allah Muhammadun sallallahu alayhi wasallam Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud atunyumiza agamba nti twalina omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi safarin, mu lugendo olumu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'ayagala okugenda amalirize haja ye. Omubaka n'abasaba rukhsa n'abavaamu kagende agenda okudda amala obavaamu sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Abbas agamba fara'ayna hummara, twalaba ekinyonyi, twalaba enjiibwa, twalaba akanyonyi akalungi. Akanyonyi ako bwe twakalaba nga tekali kokka wa ma'aha farikhanin, nga kalina ebyana byako, kali katambudde n'ebyana. Agati bwe twasembera we kali ne kadduka fa akhadhna firakhaiha, ne tuwamba ebyana byako, ne tukwata ebyana byako bagende basala enjibwa eyo bagirye, oba basala abaana b'enjibwa babalye. Enjibwa yadduka emisinde ngedde wali Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam batugamba nti wajaa ta'irish, nejjewa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam enjibwa ene ekubagana ebiwawaatiro eropera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi n'afuluma najja wali basahaba ridwanullahi alayhim n'abagamba nti abange man fajaa hadhihi bi awladiha, eno ani aginyizizza, ani agijjeko abaana baayo kuba yali emaze okumulopera. Omu ku basahaba n'agamba nti ana ya rasulallah, twali tukutte abaana naffe tubalyemu ekyemisana. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti ruddu ilayha awladiha, mudiddiza abaana baayo mangu nnyo, temubakwatako kintu kyonna. Bw'atyo Nabbi yafaanananga n'omutima gwe mulungi nnyo eri ebisolo. Naye ffe olusanga akabwa mu kkubo kasala olw'okuba Allah akuwa ekyengera ky'emmotoka ng'otomera toyagala kumanya. Embwa eyo gy'otomera oyinza okuba otomera nakazadde w'eggwanga nayo ng'erina abaana beeri mu kulabirira. Tubeere n'emitima emisaasizi etali bantu bokka bal eri ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala byonna. Kino kye njagala okusembyayo ng'ekyafaayo, okulongoosa emitima gyaffe n'eri ebisolo byonna. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali atambula ne basahaba ridwanullahi alayhim mu Madina. Omubaka n'abaka ennimiro gye baayitako oba faamu emu gye baayitako, bayita ku faamu eyo ensolo mwalimu jamal, mwalimu jamal simanyi mu Luganda oba eba ndogoyi oba eba nfalaasi. Endogoyi n'emulaba neerwana nnyo paka bwe yakutula nejja wali omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nesembeza omumwa gwayo kutukwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'eringa ng'emugamba nti ya rasulallah bino byakyama. Nemugamba nti ogamba otya? Nebako bye yamugamba. Nabbi n'abuuza nti abange man rabbu hadha aljamal, ani nannyini nsolo eno? Sahaba n'amugamba nti ana ya rasulallah, mukama wange yange ya rasulallah. Nabbi n'amugamba nti wange afala tattaqi llaha fi hadhihi albahima allati mallakaha Allahu iyaha, gwe totya Allah subhanahu wa ta'ala mweno nsolo Allah gye yakuwa obeereko n'obufuzi bwayo. Allah tuwadde ensolo ffe tuzirinako obufuzi naye tuziyisa tutya? Nabbi agamba sahaba nti afala tattaqi llah, gwe totya Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi albahima, mu nsolo eno allati mallakaha Allahu iyaha, mweno Allah gye yakuwako obuyinza nga gwe mukama waayo. Sahaba n'amugamba nti egambye etya ya rasulallah? Nabbi n'amugamba nti ze innahu shaka ilayya, eze nekundopera annaka tuji'uhu bal wa tud'ibuhu, yani shaka ilayya qillata al'alaf wa kathrata al-kalaf, eze nekundopera nti ogirisa kitono nnyo ate ogikozesa emirimu mingi. Olaba omusiraamu bw'afaanana omutima gwe gubeera mulungi nnyo hatta ne ku bisolo. Naye abantu mulina ebisolo ewaka mubiyisa mu mbeera ki? Gwe wagenda nosaba pusa ewa gundi ng'ezadde nga nti mpaayo ogwana, n'oleeta omwana gwa pusa ewaka naye tofaayo okumanya pusa gye waleeta eryaki, tofaayo okumanya embuzi z'olunda ziri mu mbeera ki, tofaayo okumanya ebisolo ebiwangaalira ewakaawo biwangaala naawe mu mbeera ki. Weebuuze ekibuuzo singa Allah nzijawo olwaleero
ebisolo bino byempangala nabyo binjogerako bulungi eri Allah oba binjogerako bubi bonna twerongoosezza tujja musinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah musiimu كفنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت سميع عليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا ربنا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا اللهم ربنا أحينا مسلمين إلهنا توفنا مؤمنين ربنا ارزقنا الشهادة عند الموت ناطقين بها عالمين بها اللهم ربنا اجعلنا مباركين واجعل البركة فينا وفي أولادنا ربنا اجعل البركة فينا وفي والدينا ربنا اجعل البركة فينا وفي أهلنا ربنا اجعل البركة فينا وفي أزواجنا إلهنا واجعل البركة فينا وفي كل من ينتسب بنا ربنا اجعل البركة فينا وفي جميع شأننا ربنا اجعل البركة فينا وفي أمورنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ولجميع موتانا وموتى المسلمين كافة عامة من لهم زائر ومن لا زائر لهم اللهم ربنا اغفر لهم وارحمهم اللهم ربنا اكرم نزلهم ربنا وسع مدخلهم ربنا اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلهنا ربنا أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم ربنا بعثهم مع الآمنين إلى الجنة النائم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين نتمنى كتبا في يرواليرو في نوم كبغانا بفي mungu yatuwadde n'atwegattako n'asiramuka ne tutambula naye yazze mu ofisa ntula shahada njagala okubasaba ng'abasiraamu nga tumaze swala mugumikirizeemu mulabeko obolewe munamusinkana wena gye munamusinkana mumanye nti oyo munnaffe ddala si kyekyokka yatukubiriza sallallahu alaihi wasallam ti omuntu yenna waba atwegaseeko mu ddiini tubaako embeera gye tumusanyusaamu tubaako embeera gye tumwaniriza mu basiraamu ey'okubaako buli omu ky'anaasobola okumuwa kale wano wembasabira buli omu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala era abeeko nekyategeka abaafunye amabaasi agaffe musobola gakozesa biidhnillahi ne tulaba omusiraamu ono butyawe tugenda okumwaniriza bwatu nabbe yanirizanga abantu baasiramukanga nga nabbi si mukodo nga ffe abamu ku basahaba be baasiramuka nabbi yabawana ngamiya 10 olwayo ze mmoroka ze benzi zisinga okubeera ez'ebbeeyi mu nsi nabbi nabawe ngamiya 10 ne bagenda ne bagamba bannaabwe oyo nti abange aslimu fa inna muhammadan yu'ti ataa man la yakhafu alfaqr munyingire obusiraamu muhammadi agawulugawala omuntu atatya bwavu naffe yensanyuka gye tulina okubeeramu omuntu yenna nga yegasse ku busiraamu okumulaga nti tuli basanyufu nnyo okubanga omuddu oyo atwegasseeko webaka wembadde nna gye muli mukkirize tuva mu swala biidhnillah tujja kumuyita jje wano mumulabeko ate ekya shahada kyo yakitodde twatuukiriza biidhnillah tusaba allah ffenna tuwangaze nga tuli basiraamu bali batusiza akaseera katujulula tujulule nga tuli abakkiriza abannamaddala muyimirire tusaale musaba allah nsaasire namwe abasaasire mugambe amin